eva komba naffe omukulu gwe bayita Bruno ayina ebizibu bingi nnyo neka tusokere ku bino ebitonotono byayinza okuba ebitayinza kumumenya mutima gye buvuddeko omwana mulezi gwe bayita Oscar oba gwe bayita Ska akadde kanabadde trendinga nnyo ng'omukulu ono yasobola okuba ate nga amusipotinga Bruno yavaayo n'asobola okuba ate nga ategeeza bannayuganda n'abayimbi ab'enjawulo nti muyimbi munnaabwe yali wa big time omukulu gwe bayita Ska oba Oscar nga bwe big time abalenzi abo baali bamanaginga omukulu gwe bayita okuva mu Skilla Records ey'omukulu gwe bayita Silver Kyagulanyi obudde obwo era nga yabayambako okutambuza endongo yaabwe naye nga kyannaku nnyo mwana mulenzi ono Ska yasobola okuba ate nga afuna obuzibu olw'embeera nti yanywa akawolagi ne kawerawerako abajjukira emboozi twagikolako gye buvuddeko ng'asaba buyambi ne bisobola okuba ate nga byatambula bwe bityo kati embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula bazira kisa omwana mulenzi gwe bayita Bruno yasobola okuba ate nga abakaabira ne bajja bonna ne basobola okuba ate nga bamuyamba omukulu ono Chameleone yagamba nti oluyimba Ragadi yayimba nti gojje mu kyalo yayagala odde mu kyalo oba oliawo emboozi esobodde okuba ate ng'etuukiddeko ono omukulu gwe bayita Oscar avuddeyo nategeeza abamuli nti omukulu gwe bayita Bruno sente zonna ze bamusondera abazira kisa Bruno sente zonna azeddiza bweziddiza abawulyako nti Palaso yali amuwadde kakadde bamutegeeza Palaso yakuwa mitwalo 5 olw'embeera oba nti yali yasiimuuka mu mbeera eno omukulu ono gwe bayita Oscar ekizibu kya Oscar oba kiki simanyi na kumanya omusajja ono yayinza okuba ali yeetaaga rehab si music bamusoosa mu studio omukulu Bruno ndowooza okumanya kino kwasobola okuba ate nga kutambula naye ng'okusookera ddala omukulu ono yali yeetaaga rehabilitation myezi ng'etaano ku 6 asobola okuba ate nga addizibwa mbwongo naye bamutandisawo mu studio ate nga mu studio vibe okwata alina okuteekamu akawalagi alina okuteekawo emyufu zonna zirina okubeerawo plain embanga zonna ne zibeerangawo kye baali soose okuba ate nga kyekisembayo kyekyasooka bwe buzibu nno kati mwana mulenzi ono ayabiza Bruno n'ategeeza nti akasente konna ayaya akasente konna gojje mu kyalo naye embeera yeyo wulira Bruno mwagala nnyo enja mwetondera Bruno, I'm very sorry for what happened. Kubye n'ebikonda munda kwanza yakubye benze bankubye bukubi nekuba nekyaliwo omulala ebityo naye olaba kisinga obukulu kusegaza mukwano bwe tukolanga music agenda mu bantu wagenda mu bantu atwala information mu baki kati nze wenkola ekintu ng'ekyo that means nina nange nfunamu nnyo ekyokufuna muntu kirabisanga mu bantu funire mu mabega enobera good man yakiraze nnyo mu bantu sakyagadde nange sakyagadde aya basi bamujja mu kyalo eyo nga embeera yali yatabukatabuka afunyemu abasobola okuba tebamuyamba eyamujja mu kyalo Bruno amwefuulidde agambye nti akasente oba oliawo konna akalidde ayaya tukyagenda mu maaso wuuno Oscar ye embeera gya agamba Bruno addamu kuba ebikonde byabadde bitya bankubye MP blood nso saagala nakumanya waki mutukuba waki mwankubye Bruno yakubye kyali wange nga ndaba Bruno waki wakubye ranks ne ewa Father Anthony sharing ensambya waki jembadde ensula waki Bruno oyamba otya abantu ngo bakuba bukubi yakubye kyali namukuba papa wansi nengaba era emboozi eno omukulu ne yajogedde yabadde wabadde ofather omwe abadde amuyamba ku sharing side z'ensambya yasobola okuba ate nga akwatibwako kumuyamba olw'embeera gye yalimu yali abadde wiiki nga 3 okuba ate nga amuyambako era ennaku ze zaadde ziweddeko nga bategeeza bafune we bayinza okuba ate nga bamuteeka kati Bruno bamubuuza akasente kaliwa Oscar naye embeera nga tetambula bulungi ayaya Oscar wuno agamba nti omukulu sente yazirya zonna nemugamba Bruno kyokoze kirungi waki okuba omuntu oyo lwakuba gwogamba mbw'oyagala kuyamba teeka gwokuba bikonde yayamba bano abawunya kadija kunze ate wajja kunze fine kati ne Pastor Kayanja Robert Kayanja tuyita ku Sande ne tugende wa Kayanja ne bampa ekimuli ne bampa ebirabo Bruno bamuwa sente agumire ku ezo zali nyingi simanyi bamuwa envelope nga naye ng'ezimbyemukko naye kale oba mu bizike simanyi kati abiri nazo neza nga zalide kiggwe omwakyagalamu aya basi bamuyamba buyambi naye ndowooza abantu abamu babanyiza lubale weewaabwe byebizibu ebiyinza okuba ate nga soko owulire mwana mulenzi ono agamba lwaki ofuna emitwalo 2 nga najja n'omuwa 10,000 doesn't make sense kakana
nze ekyo nakizudde era nakakkanye wansi ne ŋŋamba okay it's okay literally here omuntu ng'okivalaga simanya kumanya ne Bruno is my friend it's okay yakoze bubi nnyo tolina lumba kintu tosobola kumalako lwaki onyambye ate yakundyamu what is that ku sente ze bakuŋŋanyiza zonna mu bantu bonna ze bakuŋŋanyiza nomba emitwalo 100 yabyogedde atamidde naye ndowooza omutamivu tabagambwa ayogera kituufu kimuli ku mutima wundi akyatubuulira ensonga zonna nga bwe zitambula agamba nti sente ze yafunye agenda mu ggala kolaki bampa negundi vesti za bwerere bukimu kya bwerere ngoye bwerere nabampima luli ne bajja ne bampima wali kuti ya bwerere bikimu kya bwerere bululu bya bwerere lulu bya bwerere kati ye kasente zirere ze bamuwe bwerere ali mu garage namukubira esimu nangamba wabula nkoze empise embi garage akola motoka mbu ajida bidini wanera ndi busy ndi mu garage sibikola makulu gwe beramu industry gena tambula etya peyagaliza kali nzolaba wenkomawo bwenti nga ska big time oba Oscar oba ki neka nkwe ekigambo kimu tetugenda kukulaakulana unless nga tukwase ennono y'okuyimba abayimbi bakwate ennono endo aya basi omusajja yayimba nti abantu tebayambika onono gwe bajja mu kyalo wulira amwefuulidde yamanyi nti oba Oscar mu lulu gwe gumuwogeza bino agambye nti yesi mulalu abagamba nti mulalu ulira atikankugooze gwetonyo ebintu ebyo bireke kugira bantu mbuzi biki omuntu alaluse yakwata engoye n'azijjamu tambula ku street nga ali bwerere oba n'ali ku kasasiro kyekyo naye omuntu omugezi kale empita no yammeke kale essaawa yammeke yava Nigeria omulalu asooka okuba n'essaawa eva mu Nigeria abalowooza mbu ni mulalu mweddeko era ebigambo byammwe keep those words nze music ngenda mutwala ate ngenda kuyombamuko luli Bruno yayimba n'abayimbi bebanyamba aya basi ye mwana mulenzi yabajjukira emboozi y'omukulu gwe bayita SB4 ng'ayamba Clever J naye yalingabana neeyawukana akadde kano Clever J ali ludawa ono basobodde okuba tebamuyambye muleeta mawulire okuba ate ng'akomawo oba oli awo nendooza ensobi yali emu yali yeetaaga rehabilitation kuba ate ng'ayambibwako kuba yava mu mwenge ng'omwenge gumuggyeko yali yeetaaga emyezi nga5 nga tagunywako wadde n'akamu okudda mu layini ate okudda mu studio omuyimbi yali agukombyeko nga vibe ebuze enza akubuulira agamba nti sente zonna ze basobola okuba ate nga bakuŋŋaanya Bruno ke ku mumwa sente zonna zabadde akwata ziva mu bantu ziba zigenda mu ye kubanga yabadde azifuna nga yazikuuma naye ekyanvudde ku mutwe yaŋŋambye alina 200 nziremu nkyogere yaŋŋambye nina 100 eze ne manager we ne banvumye I'm very foolish very stupid konze kale mbufunze abali mu diaspora ne bakiwulira ssaawa zino abali abadde banyamba zibadde zigenda Bruno abali ebweru wa Uganda n'abali kuno abadde bayamba yasobodde okugamba mbu alina 20 alinawo 20 omusajja ono Bruno yamutwalako mu studio ne bakola oluyimba alina oluyimba bayita toggwamu ssuubi kati bagamba nti badde bamugamba omukolera video n'agaana olabye nti omukulu ono yali yeetaaga rehabilitation yali yeetaaga rehab naye ebyo byonna bwe babiganye ayinza kuzzaako ki alwangambye nti yaddako ewaabwe simanyi wulira kwanze father yabadde andabirira okusinga mbadde ku kigo n'okulyandiira kigo mu bafather that means oba restricted okutambula obeera awo confined mu kigo ndi musajja yetengeredde essaawa zino manyi nekyenkola eri mulala akwata simu bwe nasente zisukka 11,000 zenzirina naye zirina kati lwa mugaso music nakombeezaawo music bansange nga ngudde ku luguudo bajja kikatiriza nga kituufu kubanga oba tosaze nga ngudde ku luguudo naye kubanga nze sinywa mwenge agambye mbu ye tanywa mwenge abajjukira mwana mulenzi ono nga Bruno yakamufuna yatugamba nti ono nno we butuukidde wano ono naye ex w'omukulu gwe bayita Shiba Kalungi omukyalo oyo yatugamba yasooka natuwaamu kapera yagamba bw'ati yagwe muwala gwe nalabanga ne mu birooto okuyimba ayimba n'akadde akatuufu kalisikeko
ak'okuyimba yali yeetaaga lihabo. Yatugamba nti omwenge ne depression bye byali bimuleese mu mbeera eno. Mbadde ne depression nene nnyo kuba n'omwenge gwo naguvuddeko naye naguvaako actually sometime because of bakwano bange abadde baŋŋumya nga bampesitale nga va ku mwenge taguvaako olina going to help you nange ne ngamba owaye kaneesomyuka drink yako naye nga ekisinga pressure eva ku birowoozo kati awo bibadde bintawanya ebirowoozo ebyo embeera gye nsulamu embeera gye mbeeramu omulimu gun stress nga ntambula ekigere kinnuma ndwala wekityo okujjanjaba nga bizibu kale kati awo ne ngamba kale era omuntu yenna oba depressed ebiseera ebisinga omaliza kubanza sinywa sigala omaliza ofunye ekikugira obwongo. Aya basi ye mukulu oyo eyamujja mu kyalo amwefuulidde agamba nti sente amusingako mu mbeera eyo nga bwetambula gojje mu kyalo. Abantu tebayambika naddala nga bayimbi n'abantu abalala bangi nnyo naye ndowooza abayimbi tebayambika. Emboozi mugiwulidde wiiki 2 zokka amwefuulidde ebyo byonna bwe bitambudde. Gwe owulira nga omuyimbi yaggwawo okumukwatako olina okuva wala kubanga si byangu.